Ate abantu abazze mu Omwoleso ogwa Sayansi ne Teknologiya ekololo oba giyite National Science Week okulambula basiimye ebyo ebyoleseddwa n'eggwanga we lituuse mu bintu ebya teknologiya. Omwoleso guno gusuubirwa okuggalwawo olunaku olw'enkya ng'angula awaadi mu 2021 awaadi y'ensi yonna nga Office of World Record egendamu abaana 10 erina buli kabini emonitalinga oxygen mu musaayi emonitalinga bips per minute. Bagamba nti singa babeera bakwatiddwako balina ekirooto ekikola ekyuma omugenda abaana 20 omulundi gumu kisobola okendeza ku baana abafa abazaalibwa nga tebannatuuka nga twahalugumya mbwannyonnyola. Tusobola okukola n'ekituuka ku baana 20 kubanga oyo tekinologi ffe twamuvumbula kisinziira ku buyambi bwe tuba tufunye kubanga twadde tukola nga tuli batono naye kati bwe tuba nga tufunye obuyambi tusobola okukola enteekateeka kubanga buli wiiki tusobola okufuna ebimu ebiwera nga 5. N'abakola ebidduka ebitambulira ku masannyalaze mu Omwoleso guno tebalutumidde mwana nga babireese bannayuganda okubitegeera. Abamotoka abaliko emmotoka ya buyonjo gye boolesezza ng'eno etambula kilomita 305 ng'ogikyajinze omulundi gumu era nga basabye bannayuganda okugyettanira. First of all tujja kunywa mafuta oyiro teyeetaaga kukola saavisi ebyo n'osevinga. Omugezi yandibadde yettanira emmotoka eyo osobola okufuna ebinonoggo ebingi charginga lumu ewaka oba ku stations n'abagamba ovuga olugendo lwa kilomita 10 kunukiza 4. Bo Abakira Motors booleseza bbaasi y'amasannyalaze ekolebwa kuno. Bano basimye gavumenti olw'Omwoleso guno ogwa bannayuganda omwaganya okumanyawo eggwanga lyabwe gye liraga mu bya tekinologiya era ne bakunga abantu okugendayo okulambula olunaku olusigaddeyo olw'enkya. Mujje mubuuze ebibuuzo ebikwatagana ku bintu eby'enjawulo. Mujje mulabe Kayola EVS mubuuze ebibuuzo byonna abamu temugirabangako mugiraba ku TV. Mulimu n'ebintu ebirala bingi mulimu emmotoka ez'amasannyalaze piki ez'amasannyalaze ate Omwoleso guggalibwawo nkya lunaku olusembyeyo Omwoleso gwa bwereere so mbakubiriza mwenna mujje mulabe ebintu eby'enjawulo ebiri mu sayansi ne tekinologiya. Abantu abagenze Kololo batubulidde bye balabira ne basiima eggwanga wagye liraga mu bya tekinologiya. Tamazima kyo ndawa Omwoleso guno tegonsaze gonsanga obudde bwange bwenteeseemu nebye nga kugamba bunganyiddwamu byembadde ndabe China kali bino mbira wano waffe Uganda. Jangu olabe Uganda engeri gyevumbuseemu okukola ebintu bye twali tumanyi tetusobola. Uganda ekola emmotoka Kira Motors yakola emmotoka 11 basi 11. Bwe bawulira emyoleso gino bayongera ogjettanira kubanga gye gyokka engeri yeka ey'obwereere gyebasobola okufunamu okumanya n'okwongera okugaziwa obwongo bwabwe ku bintu ebigenda mu maaso mu nsi yonna. Ismail Nsubuga yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.